jo lwakoze video nembaga nti abasajja kye bagezaako okuleeta bagezaako kati kutandika ku marketing ono gwe babateekawo tekisoboka bali abasajja tebasobola kuwabo buyinza civilian ani adagga nti bagenda bomu w'obuyinza omanyi mwebaka nnyo mpozi babaleetera otulo mugenda ne mwebaka ne muteebika ogenda okuzuukuka okujjukira okwebika nga bukedde kati ffe tugezaako kuzuukusa mu kiro wakati nti owaayi weebike owaliro oyagala osigale nga gwokoze eki nga weebase ogenda okujjukira okwebika nga bukedde tugezaako bazukusa nti abayi bino baleeta bino owalaze empaka bigenda okutuuka okujaga oli omulala n'omusanga agamba nti ebyo watugaye nti Museveni atya abazungu Museveni tatyangako bazungu atatya abazungu kakuwa example y'aba political prisoners. Why is he panicking to negotiate with them? Is it happening to kubasiba abalala beboka bali mu makomera lwacha negotiating nabo mukirize emisango tubasonyiwe webuuza interest yeriki atatya abazungu abana balala beyakirizisize emisango babasalidde ne babasalidde mu kubasalira ekibonerezo kibaba wadde kya myezi ena n'olunaku lumu waliyo kirabyewa omuyekera abantu bemuvunaana nti bali bayekera batega ne bomu ekibonerezo kye baba wadde kya myezi ena n'olunaku lumu kyoga ekyo kyekibonerezo ky'omuyekera atayina atapanikinga lwaki alwana okubeetikula atatya abazungu kati mutunulire ebintu mubyetegereze mutunulire omusajja ono kuba batunudde wonna ani gwe tusobola kati okumaketinga kubanga bagezaako okumaketinga omutabani mweke nnyini mmwe mwamugoba bamumaketinga n'atambula nagezaako okukola speech nga mumusekerera nga bwakuba zijjambo mukeera musekerera bwakeera n'ayogera nga mukeera muzannya mu bugundi bagenda okulaba oyo tali marketable ne bagaa kati ono aveeyo tumaketinga ani tebasobola kumaketinga lwa bwogo kati batuna ne bagamba ani omulala ali marketable bwe batunula balaba ono yali olega kati tumaketinga ono gwe tuba tukola ki gwe tuba tuleeta tumuzimbire system ng'agirimu mmwe bannayuganda bamubaleetere nga mulaba nti muga ono ali okay is an alternative katukulembere naye nga bamuzimbidde system nga talina buyinza ng'ali awo bubeezi formale kati mweno mukanya kubeera twafuna change naye nga change mwagifuna naye nga mugenda kuddamu mukabire mu system kubanga system ebadde bafuga luli nga yeemu just bakyusiza bukyusa face omanyi munywa nnyo obuugi ne mubulirako kasooli tebibaganya kulowooza ebyo byokulabirako bingi bye tulabye olwaleero tulina ekyokulabirako kya kabaka basiiba batuga kabaka talina buyinza naye nga waali naye nga eno mu system balina amapeesa ge banyiga ne babeera nga bamugjeeko authority takyalina buyinza naye nga waali kati noono bamuleeta nga mumulaba nga president naye nga talina buyinza nga bo be bali eri mu control system be bakontrolinga buli ekitambula nga talina authority nga yaliwo bubeezi formale anti mbadde mugamba mbu abantu omukulembeze takyuse kati tumukyusizza bo ne badde eno ne bakola statement mbu simanyi ffe tetusobola ku handing over power ku muntu atabadde mujaasi bongero bakwekera ddala enjeru babatunuze eno ngeno bakulubbeesa ekintu baleme kuwa budde kulowooza ku kino kyovola babasinga akugamba nti batugamba tebasobola kukugira atali mujaasi bagenda omukuleetera nga nawe you believe nti it is true ng'ate nga si kituufu bagenda omukuleetera omukuteerawo nti kati yono president yasi nga nawe okyembuleesinga kubanga bazze bakola statement ezizoganya bwe bakugamba nti atali simanyi mujaasi tajja kukulembeera ggwanga olwo omugaso gw'okulonda gubadde ki ng'ate ababaddewo basiviliani babadde nga beesimbawo kati oli bwakola statement eyo manya ali mukubuzaabuza akutunuza eri agezaako kukweka njeru tayagala kuwa budde bulowooza ku kikya pulani nga balinga boolaba abafuusa akulaga kirala naye ng'ayina ekirala kyakozesa eki kyakwese kyekyo kye bavuga ono njagala mumwetegereze ebikolwa bye byonna mubyetegereze ekisooka batuga nti aweereza kabaka kitegeeza bw'oba ogamba nti oweereza kabaka interests za kabaka zoyina okusoosowaza naye kabaka n'avaayo n'akola statement ng'alaajanira ebibye ate gwe nokerenca n'okola statement ng'omukuba owakanya mbuze sagala bakabira federo nsuubira bw'oba omukama wo gw'oweereza oyina kukola ebyo byayagala
ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federal, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Kyenva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese ebyo mubiwulidde. Muzuukuke ebintu mutandika obbiraba n'amaaso amoja ate mutandika okuwuliriza. Oba kujja ne bakuwa information, don't treat it lightly. Tuulaawo olowooza otandika okugattagattamu. Uganda buli kimu ebintu abantu basajja bakoze ebintu noweekanga noga nakino bakikoze oza balina kye batakola. Ebyokulabirako bingi era still tembiraba bameka be batonodde ne bagaa nti oyo ali awo mugagga naye sente sizize ayina amuli emabega. Kati omwavu obwongo ng'aganze bwe baziteeka mu nziba akuteekawo okuteesinga oli face naye ng'eno ya controllinga buli kimu, ya controllinga flow ya buli kimu bwe kitambulanga gw'oliwo obubeezi. Kabaka leero bw'aba waali nga bakugaata talina buyinza naye nga waali ffenna twakikkiriza nti waali naye talina buyinza. Olowooza gwe batasobola kukeera nkya ne bateekawo pulezidenti nga bo be bamweteereddewo aservinga interests zaabwe okugezaako okwewonya ebibambulula mwe babatimba ebbula naye ng'ali awo bubeezi talina buyinza. Olowooza kye batasobola kukola. Zuuko kava mu tulo. Yes, I'm out.